Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga akuutidde abavubuka okuba n'ebiruubirirwa mu bulamu ate bafube nnyo okubituukiriza ng'amagezi gano agabaweeredde Masuuliiti ekiri mu ssaza lya Beene ery'e Busiro mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'abadde mu lusirika lw'abakulembeze b'abavubuka Abakristaayo mu bulabirizi bw'e Namirembe olutegekeddwa okubabangula mu bukulembeze n'obuweereza bwa Katonda. One thing that we call success. There are multiple things depending on your goals. What we call success. Olukungaana luno lwetabiddwamu ababanguzi ab'enjawulo okubadde n'abasumba abakulembeddwamu Rv.Festo n'abalala ng'Oweekitiibwa Robert Sserwanga ategeezezza nti abantu bangi beegomba ebirungi kyokka ne batabitandikako nga bakyali bavubuka. For what you are seeing to be realized, in its actions. The reason why don't more people succeed is because they see but they don't act. Omusumba Kalungi atabukidde abakulembeze b'abavubuka mu kkanisa abalinda emikolo olwo ne balaga nga bwe bali abakulembeze nga bano abasabye okudda mu bantu bababuulira enjiri kuba embeera gye balimu mbi nnyo nga beetaaga kubudaabudibwa. Tugenda mu conference ya bulabirizi. What are you doing? For what? What are you doing here? You are eating food for nothing. You are even a body. And they are struggling with problems. And you think you can encourage them. You can pray with them. You can bring them. Balina abavubuka abasajja n'abakazi balina abaana abanywa enjaga. They are drug addicts. They need fellow youths to encourage them, to bring them to church. Abakalatidde okubeera n'emitwe egiyiya kubanga bangi bafunye endowooza nti okubaako ky'otandika olina kuba na ssente n'ategeeza nti omuntu alina omutwe asobola ogukozesa bimugaggawaza era n'abakuutira okwewala okulowooleza mu by'obwereere. Asekeredde abavubuka abeemalira mu kwejalabya n'okukwata amasimu ag'ebbeeyi ate oluvannyuma ne bakaaba obwavu ky'agamba kino kya bugwenyufu. The brain, you don't have capital. Capital is not cash. Newe bazikuwa amazima ga Katonda mu ggulu nga tolina magezi tolina kijja zikula. N'ababanguzi balala baliko entaana gye basibiridde abavubuka bano omuli okukola ennyo nga tebaboola mirimu kuba ensimbi eziva mu mirimu egiddugaza zizitowa kyekimu n'eziva mu mirimu gy'abamusibattaayi ate bafube okutereka ku ze bakoze. N'okubategeeza wamu n'okubajjukiza nti okukola kintu kikulu nnyo naye okukola okoze eki kuba ebyokukola weebiri bingi naye oluusi tetubeera na choice ne tukola ebyo bye tubeera tusanze. Tefeero leero akulira abavubuka mu bulabirizi bw'e Namirembe ayogedde ku makulu g'olusirika luno olubeerawo buli mwaka nga buteekebwa okwejjukanya ku buvunaanyizibwa bwabwe. Buli mwaka omulundi gumu mu mwezi ogwokusatu okunyweza ennono n'ensonga ez'ettaano Bwakabaka oba Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.